ekirowoozo kino kijja waba ekirooto kino ekyokufuuka president wa Uganda? Sikirootangako naye nakirowoozaako. I'm fighting my people. Obalwanyisa? Mbalwanirira. Obalwanirira? Nwanirira abantu bange abawansi. I'm fighting my people in downtown. And downtown there, plus uptown. Kato sinamulabako. Siddangaka okuva ku Lwokuna. Ate naye tatuukangaka. Ennyumba nzigule. Naye namulengeddeko mu kibuga ne tugobagana. Ne twetooloola ne musuuzaako ebiwandiiko. Nze wange nina etteeka erifuga. Bwe mba sinadda, don't close home. Don't close the door when I'm not back. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Alright, 226 Lwakiggwe nange Simple Steven za Simple Profile. Oli ku Magala TV nga bulijjo. Kwebaza gwe nagenda maaso n'okubeera nga otugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. YouTube, Facebook, Instagram wamu ne Filter. Magala TV. Awona obojja tusangayo. Ndina omukulu president w'enkya ayina ekirooto. Omukulu ajja kuba tubulira amanya ge naye nze kyemmanyi amanya ge mu butuufu naye tagategeera bulungi. Kuba leero bw'alyogera enkyanga alikyusa tategeera erinnya ettuufu yaani. Omukulu tusanyuse okulaba. Nsanyuse okulabako. Nange bwentyo. Long time blood. Long time too. Where are you now? Why is it Oluzungu? Oh, so president, I have used all languages. Okay. Mogamba. Okay, you greet to our people. Greet our people. How are you, my people? Are you okay? Waliwatoma? Are you fit? Kiri kitya guys? Mweyagala? Bitambula? Waliwo obuzizza. Ati kati ffe tuli bantu b'abantu. Erinnya nze omugenzi Boogere Peterson. Nsanyuse okubeera ku mukutu ogwa Magala TV era nfunye omukisa ogulabako mutabani wa Muzeeyi Magala omutuufu. Otandise na kuonoona. Buuza abantu. Ati mpulidde Magala TV si ya Muzeeyi Magala. Buuza abantu. Kale nsanyuse nnyo era neeyanze mwasibye mutya mwasuze mutya muli mutya. Yenze omuntu wammwe mwebale nnyo kunjagala mwebale kwagala Uganda mwebale kwagala muntu wa wansi. Nnyongera babuuza omuntu wammwe wa wansi ali bulungi. Omuntu oyo wa wansi omuwulizzaako wamukubiddeko wamulabyeko wamulowoozezaako lowooza nnyo ku muntu wa wansi. Boogere Peterson president wa Uganda addako owa 610 mu luzungu kye tuyita 10th president. Okay, yoyo nno Boogere Peterson nakato sikusange waka abasinga linnya lye bamupaatiseeko. Tuli mu programu Lwakiggwe 226 mwe tukwetera abantu ab'enjawulo abeesoboddeyo 226 okubeera nga bakiikirira bannayuganda. Ono nno gwendi naye Mobede alamuza entebe ennene ey'eggwanga ey'obwa president. Boogere Peterson. Answer. Omuntu bw'awulira Boogere Peterson. Ategeera ki? Boogere Peterson yaani azaalibwa wa? Wafubutuseewa? Boogere Peterson azaalibwa mu Uganda. Era nze Munnayuganda zekka ayina ekiraga nti nzaalibwa wano. Nze nzekka ayina ekipalati ekiraga nti nzaalibwa wano mu Uganda. Nzaaliddwa mu Uganda, nkulidde mu Uganda lwakuba nkulidde mu mbeera eyo egamba nti omuntu wa wansi. Peterson nzize embeerawo. Naye kweno luutu tubaddewo ate nnyo olw'okubeererawo ensi yaffe n'abantu baffe. So nzaalibwa wano Wandegeya mu Kimwanyi zooni abamu baakazaawo ekigambo Katanga naye nga mulimu zooni zimunda kati nze nva mu gye bayita Kimwanyi zooni. Tusangibwa mu Kampala tuli mu Kawempe division. Abazaala bonna balamu wadde baavu tekibafuula bafu. Omwavu ayagala nnyinwa ne nnyina ayagalwa mutabani we. So yenze president wammwe akabonero kikere pate yaffe bagiyita Yala Youth Platform. Abazadde otyo boogera? Omanyi mu nsi tulina okuba n'ekyo kye tuyita private life. Olaba erya Nakato walyogera? Kati anti Nakato si muzadde. Nakato oyo muntu aba akweyunzeeko mu bulamu.
ne taata ayagala yeesime ng'omwatudde erinnya ne maama nti gyali mulamu nga kambaleke kobaleke kambaleke tugenda baleetanga surprise ku lunaku lw'okulayira nga buli muntu bulijjo yo olinamu okubuusabuusa tugenda kulayira era nkoola bannayuganda ku lunaku lw'okulayira mujje mubeewo ng'abajulizi kubanga eno ensi yammwe si yange ensi yammwe ate n'ekirala towuliranga oyagamba nti ensi yo ne weefuula ow'ekitalo toli wa kitalo nga bw'olowooza ogenda kufa tukuziike ku 8 ku 10 abantu badde mu walagi. Okay, yoyo no boogere Peterson enzaalwa ya Mukatanga ng'ayagala bwa president 2026 era ze ng'asomerako masomero ag'enjawulo nasomerako ku Buganda Road nensomerako ku Light Secondary School Kitoma Masaka nengenda Kawaala Secondary eri awo bali baagala nagisenda bino ku biseera bya NEMA amasomero wayitanga mu mayite toyina nesomerako ne wano wajjangayo nesomerako ne wano wetuli wano wajjawo ki wano najja kola mu performing art waggulu wali kyekitone kyotandisa tulaga naye saamalirizawo covid yabiyingiramu covid yatta ebintu byaffe bingi naye twasigaza obulamu kyekitone kalotandisa kijjayo bulijjo toyagala kijjayo ekiriwo ekitone ekya art ate era mbaddewo mu art kyoga twegaana emirimu zaffe bwe mba mubbi negaana obubbi nanti byabalantisa okwogera eri nti oyo comedian ate kati bw'obagaa nti wasoma art batandisa olaba ekifaananyi ekituufu kati muganda wange togaananga okwogera omulimu gw'okola because buli lw'obeera oyogera ekintu ky'okola kikulu nnyo okufuna bakasitoma. Obadde okola mulimu ki? Nze ndi musajja muwandiisi ow'obutabo books writer era ndi kayogulafa. Yani oyo mpandiika story n'okuzidirectinga. Ndi muzannyi wa stage ne film era ndi counselors era ndi NGO officers so nkola radio and TV production nkola camera work nkola ads n'emirimu emirala kati nenfundikira ng'ate natandikawo NGO eyitibwa etya eyo nina NGO ziri bbiri esooka bagiyita KGDL wasoma ku luzungu kimaleeyo kiggwayo kitya KGDL simanyi gwe president era gwe wakitandikawo Katanga Ghetto Development Link eyo nno Katanga Ghetto Development Link eyo nno yeyambako ba ghetto youth oba bayala youth okulaba nga bakyusa obulamu mu mpola mpola. Tulina ne gye tuyita Slum Kids Power Foundation ya oyo mwana wooli so bwe tutyo tuli nnyo mu bintu ebyo by'okuyamba ku bantu mu Uganda yonna. Okay, ndowooza owulidde profile ya Peterson Boogere omugezi ekigambo kyogere nga kyatuka nti omugezi watugambye gwe omugezi. Yes, omugezi Boogere. Okay, Peterson Boogere omugezi ka profile ko keeko omusajja mugezi avudde wala nga alimu n'omutima ogulumirirwa bannayuganda owulidde ebitongole by'alina NGOs kitegeeza ekifo kyalamuza mutuufu asobola okukola ki okukituulamu fiti. Ekirowoozo kino kijja waba ekirooto kino ekyokufuuka president wa Uganda? Sikirootangako naye nakirowoozaako. Bwe nkirowoozaako n'abantu ne bakirowoozaako ne bagamba bannayuganda babonyeebonye nnyo nga tebalina ayamba. Naye bannayuganda ki bano ababonyebonya abatalina ayamba? Naddala abantu baffe abawansi. Omuntu ogwo owawansi ali bulungi? Owawansi yaliwa anti owuwo tolinayo omuntu wawansi? Leka kulimba, tolina abantu bo mu kyalo si bawansi bali bulungi bonna weesimye. Ne kati ffe tulina abantu baffe abawansi nga tasaana kwetuusaako kyamisana. Ffe twakulira mu famire ng'okusuza sirindi 15,000 kizibu. Ffe twakulira mu famire nga n'okugula koota y'ennyama kizibu. Naye Mukama yatukuza kati beba abantu baffe betwogerako abakyali mu mbeera bwetyo nti waali naye tasobola yadde okwetuusaako kakiro ka sukaali yadde omuti gwa sabbuuni. Bati beba abantu bawansi
abantu ba wansi nze mwenze ngolwozo ekizibu ekyo kivudde ku mukulembeze wa ggwanga ekizibu ekyo gavumenti kati we natula mwene entebe byonja bambi sortings ekizibu ekyo kiviira ddala ku bantu betulonda okuva waggulu mpaka wansi si mukulembeze yekka ali waggulu wabula okuviira ddala wansi bonna beetaaga kwera tubeere baveewo Uganda esobole okuddamu okufuna obwenkanya n'okufuna abantu abajagala wano Omunayuganda ali wano abonaabona n'okusinga Omunayuganda ali e Bulaaya okimanyi ekyo Omunayuganda ali wano abonaabona n'okusinga omugwira ajja wano okimanyi omugwira asobola okukuba ne bakusiba gwe bakubye nannyini nsi ne bakusiba olw'omugwira kiri mu mateeka tekikkirizibwa kuba muntu anti omugwira asobola okukuba ne bakusiba okimanyi wano omugwira asobola okuwa omulimu n'ogukola ng'ate ffe twalikozesezza abantu abo so kati ago amaziga tugenda gasangula ku Bannayuganda era enteekateeka tuziina how to delete the tears of eye for the people of Uganda kategeeza kyako tusangudde tutya amaziga ku maaso g'Abannayuganda how to delete maya kagamba mukamanya eri mu lulimi lwa kompyuta kati okusangula okusangula ogenda tusangulako amaziga ku maaso g'Abannayuganda fayire enejjuddemu bintu by'Abannayuganda nakulaba butya Bannayuganda wetugenda otambula obulungi manifesto yayimiridde etya before manifesto Munnayuganda kwanyinza osinziira manifesto akalulu ke 2026 manifesto tugagira okinga ku lunaku lwa Mande guno gwe mulundi gw'Abannayuganda okwesalirawo ku muntu azze obbakulembera guno gwe mulundi Munnayuganda okwesalirawo kikyayagala president akole era nsaba Abannayuganda mutandike okuweereza comments zammwe what do you want president to do for you kiki kyoyagala president akolere how to president go to you to work with you so ku Mande mutubuulire bye mwagala mbakolere wadde nange nina byenjagala nkolera abantu biki byosuubira okolera Bannayuganda ng'osinziira ku constitution y'eggwanga constitution n'obuyinza bwewe omukulembeze w'eggwanga constitution ewa omukulembeze wa Uganda kyetuyita commander in chief nti buli kimu yakivunaanyizibwako n'okulabirira abantu abali mu Uganda ate constitution yemu ewa Bannayuganda obuyinza obuwabula president obujjako president byakola nga tebigwanidde ebyo n'ogenda bidde okutya mu nkola kati okomandinga n'okuwuliriza mu nsi muno oba tokkiriza kuwabulwa tosobola kukola mu nsi muno oba tokkiriza kutuula kwebuuza tosobola kukola mu nsi muno buli lw'osuulirira abantu bo oba tosobola kukola bangi bafunye ssente abali Bulaaya ne beerabira okudda mu kyalo bangi bafunye ssente mu kibuga wano ne beerabira okudda we baatandikira si kiwa nti abantu batandika nabo okyali nabo kiba kizibu batono kati twagala kuzzaawo oluganda olwo olwa Sseruganda ng'abantu ffenna tuli ekintu kimu era tussa kimu kugambye nange nina ebintu 5 bye ntunuuliddeko okulaba nga tubiteeka mu ssira eryokulaba nga tubikola otambula nabyawo tambula ne fayiro mwe bibeera ne fayiro ngerimu empapula nnyingi mulimu ne makisi anti tumala ne tukebera ebintu bino bituufu tubitwalira abakugu kamala okulaga wano abatulaba tuline president 2026 ebintu bino mubiraba kansomemu obirabye si bigolole si bimakinge abakugu babyetegereza ne bagamba kati bino bisaanidde katubitiikinge mbikole biki ebyo bye batiikinga byemu ku bye tugenda okukola nga tuli ne Bannayuganda olupapula luno olulaba lusoma lutya page number kyekigambo kyendabako soma wano va kano ka page number soma ebiriko kiri plain ali ku TV olupapula luno luli plain mukulaba okuko tunula bulungi njagala bakuswazi gwe kiki olabako ate njagala bakuswazi olupapula luno tekuli kiriko damu wetegereze tekuli kiri ku lupapula luno sirabako ndabako layini zokka kati Bayibuli erina
essuula egamba balina amaaso naye tebalaba. Ssuula ki? Eri mu Zabbuli 125 wagamba nti you have eyes but not looking and see. Mulina amaaso temulaba. You have eyes, you are not looking and see. Baani abo? Mmwe. Era mulina amatu naye temuwulira. Mmwe. Olaba nti okwogera nti erinnya omugenzi boogere Peterson gwe n'owulira omugenzi. Ekitegeeza mulina amatu naye temuwulira. Ebiwandiiko ebiri kuno bya makulu nnyo birabwa bagezi. Bisomere bannayuganda. Bannayuganda bano twateeseewo number 1 ne tugamba nti education system is poor and dead completely. Ebyenjigiriza byafa. Byonna ne bigwawo. Osanga omwana yasoma Kwamini Obote yitira omusanga atali mu national water akola. N'atandika okukola gadibe nga lye. N'osanga omuntu nga byasoma si byakola. N'osanga oli byasoma nga tebitegeerekeka. Abantu bangi abakoze wano enguudo ze Uganda teziwangaala. Mu weeks 2 ng'oluguudo luzeemu ebitulu because ekyo tekiri mu musaayi gwe. So tugenda kutandikira ku nsonga. Ogenda kitereeza otyo. Tugenda tandikira ku nsonga ey'ebyenjigiriza. Nti omwana waazaalibwa bw'ati mu ddwaliro tumuggyako DNA ne tujja ne ku bakadde b'omu kika DNA ne tukebera omusaayi guno kituufu gukwatagana ye era guno omusaayi gusobola kukola ki ne tuddayo ku bujjajja bajjajjaawo nti yali akola mulimu ki yali mulimi besikale ne tukuteeka mu bulimi n'olima n'ova butongo manyi okulima kyeki. Ekyo kikolebwa kukebera butonde. Ensobi kwe yava. Ensobi kwe yava. Era ekintu ekyo kyekissa ebintu wano bingi mu Uganda. Tugenda kebera nnyo obutonde bw'abantu tulabe omuntu asome kyalina okukola. Ng'okujja kuba president wamaze tunuulira butonde bwo. Bamala kola DNA ne balabanga mu lulyo lwange luzze lubeeramu abakulembeze ab'enjawulo. Okugeza. Dr. MC Konkala Idi Amin Dada. Oyo tweyinako Oluganda era tuli tuti. Oba omuyita otyo oyo. Oyo yasomako ne maama wange. Kyekimufuula obuntu wange. Ekyokubiri ekimufuula nti mwinako Oluganda tuzaalibwa mu nsi y'emu. Ffenna tuzaalibwa muddugavu mu Uganda. Okategedde. Era mu lulyo lwaffe luze lubamu abakulembeze Honorable omugenzi Katolu Bwama. Tade mukulembeze taweereza abantu. Kati family bwetu nange bwekundeeta sobole okuweereza abantu. So bannayuganda mulowooze nnyo ku nsi yammwe. Tulina wano ebintu ebivaamu essente biyitirivu. Kati waliwo kino. Oil and gas facility amafuta. Sente ziri ebunyolaawo empitirivu. Ezisobola okulabirira munnayuganda n'alya n'anywa neyeebaka n'agula data n'afuna smartphone nga teeseemu yadde ekikumi because sente tuziwina. Okay, okyali ku Magala TV Lwakigwe 226 nange Simple Steve za Simple Profile. Naye nga teweerabira programu eno eteekebwamu ensimbi bannaffe abawuuli Property Management and Real Estate nga bagamba gwe ayagala poloti beekwate abo nno nga basangibwa wali eri Kasubi opposite ne The Right Kindergarten Primary School basobole okubeera nga bakutuusaako obuweereza obulungi. Oyagala ttaka lya kyapa baliyina. Oyagala poloti oba ennyumba ewedde byonna babikolako. Oyagala kukola survey ku ttaka lyo byonna abawuuli Property Management and Real Estate. Tukyali n'omugezi Peter Bogere ayagala bwa president 2026. Owulidde ayina n'akakwate ku president abakulembeze ab'enjawulo Katolu Bwama, Idi Amin, DJ Konkala, TikToker, YouTuber, Idi Amin Dada. Awo nkubuuliza. Ebigambo bino w'obyogera mu butuufu munnayuganda tannakkiriza nti oli serious mu nsonga zinene. Bangi bannayuganda oli comedian awedde emirimu. Museveni yajja akola mulimu. Bobi Wine yajja akola mulimu ki? Yali muyimbi. Mao yajja akola mulimu ki? Simanyi. Besigye yajja akola mulimu ki?
yali dokita kyogamba tusuulewo emirimu zaffe tuleme zoogerako oba tuleme kola tubeerewo nga tuli awo is a freelancer. ekyo tetukigaana n'engeri gy'ozannyamu ebintu byonna ku bannayuganda. Ebintu byenjogera bye biruma bannayuganda. Teri munnayuganda ali wano ng'omuntu owa wansi talumizibwa era nga tanyigirizibwa. Because abantu tebamanyi Uganda yeetaaga otegekerayo olunaku nga lutuyita Free Stress Day. Ne lubeerawo awo nga lwakweyagala. Nga bannayuganda naddala bannabitone nga bajja ne basanyusa ku ki ku bannayuganda ne bawona stress. Uganda erina obulumi bungi nnyo ku bintu ebiri mu bannayuganda. Otuuka mbagagga bafiira mu binaabiro. Wali ofunyeko alipoota entuufu omugagga afudde ki? Kati affe twamaze bateekerateekera. Ku bannayuganda 150 n'okusoba abakajjayo empapula oba abakaweebwa empapula okugenda okuvuganya ku ntebe eyo ey'obwa pulezidenti. Gw'omu ku atanaba kufuna lupapula olwo. Obuzibu obusanzeewo n'akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda sikalinaako buzibu era tekalina nsobi yonna wabula betuwangaala nabo beba obulabe era mu kunoonyereza kwange natizuulidde nti nina oluganda ku Yesu naye nga nyiza okuba nga sina luganda nga nze Yesu. Ba Bayibuli yayogera nti lugenda ku kyo olunaku lumu alidda. Osoma ddiini ki? Oli Protestant. Bayibuli erina weegambira Yesu yali muddugavu. Byempiseemu ebitono ennyo bindagira ddala nti nze mwana wa Katonda aze okunonola ensi eno. Obonyeebonye nnyo. Ani yali amu Yesu olukwe? Kati bali bamuyita Yuda. Yuda X-ray yali amu Yesu olukwe. Kati waliwo ekibuuzo ekizze kitambula era kyensomesa bannayuganda abali eyo naawe mu kiyige. Enkoko eno yakookulima. Yesu gye yagamba enkoko egenda kookulima emirundi 3. Oneegaana yali yaani? Tetumanyi. Eyo enkoko yali ya Yesu Kristo. Omusajja Omufalisaayo yali agimuwadde. N'amugamba genda owuutemu supu. Olw'ensonga yali asabidde omwana. Kikyogezaako tunyonyola mu nsonga eyo. Nzijja lwaki sinnafuna mpapula. Nkuggira ddala obuzibu buvaawa. Kati munnaaye enkoko ya Yesu nayo yamulyamu olukwe. Ekitegeeza omuntu gw'oba naye ku lusegere yakulyamu olukwe. Nze kati Nakato. Nakato yazadde ebizibu. Nakato ye mutemu asooka obutaagaliza bannayuganda. Ye muntu bagamba eyeeyagaliza ow'effutwa ow'effitina ow'effumiitirizi omubi kungwa kibi kitwala muwala wa Yuda. Kuba Yuda yafadde. Alina kubanga muwala wa Yuda. Nakato wannimba kitaatawo your father is Yuda X-ray. Who is the one eating the Jesus olukwe? It is your father. Okimanyi nava wano ne ngenda kakiiko k'ebyokulonda ku lunaku lwokuna nga fayiro eno erimu biwandiiko byange. Kuba etambuliramu ebyama byange, ebyapa byange, DNA zange, risiiti za landlord, result za siriimu, ebyobulamu byonna birina muno. Ngendo tuuka munnaye kakiiko k'ebyokulonda abasajja banga mu Peterson ndeeta ku bintu tulabe. Ngendo teekayo bwenti fayiro nga mulimu biwandiiko bya Nakato. But Nakato, whom are you? What is are you downloading in your life? Nakato. What are you trying to do? You want to kill me? Narikwata ebiwandiiko bye n'abiteeka mu fayiro eno okwegwanyiza obwa president. Bwe waddayo enkeera twakulaba ng'ozzeeyo enkeera naye era kyasigala kye kimu. Twali tusuubira nti Nakato mwakkiriziganyiza. N'enzirayo enkeera. Bwe naddayo enkeera nalaga abasajja b'akakiiko k'ebyokulonda eno. Kino ki? Transcript. Nani? Transcript eya senior 4. Kati ate nawe kintu kimanyi. Kyekyo. Eno ye certificate ya senior 4. Naye nagituusa n'enjiraga abasajja nga ate bagamba pass lips. Nakato yagenda n'afuna omulogo n'agezaako okundoga n'aloga n'akakiiko k'ebyokulonda n'abaziba amaaso. Nakato nga kye balaba kuno si kyekyo kye balaba.
ngeno bagiyita pass slip naye ngeno pass slip tukakuwa certificate eno certificate ya shinyafu so ne wajja wao kasaba na Uganda iya wafuna mmeka nafuna ana mu 2 nakola bulungi second division I'm good that singa buchencha okandi oli Yesu wandibanga oli Yesu nawe tomanyi kyoli nandibanga nze Yesu wandibanga gwe Yesu singa buchenchanga gwe ali mu ntebe y'obwa president kicho yinzo kyusamu eri akakiiko k'ebyokulonda bwe mbanga nze president akakiiko k'ebyokulonda nkagamba temuddamu kugaana muntu yenna wabula muwandiika abantu tukoleyo ku ballot ennene tuleete abantu ng'enkumi 4 ng'abantu basasula yadde 10 come for free of charge jayo empapula tugende mu kalulu be nkoona enywe kiyinza tuyamba kyekyo ekyo kiya bana Uganda buli omu mukulembeze ate buli omu alina kyala alina ensobi zaalaba mu munne so akakiiko k'ebyokulonda mwebale nnyo kutuweereza bulungi lwotwo eno naye nga nze president tugenda kubanga buli kimu si kyakwetolooza muna Uganda simanyi leeta kino ebipapula si bye bifuga documentary is not a readers documentary is not a readers is a people it's not this kicho tegeezaawo nti ebipapula si ye mukulembeze omukulembeze yenze ipapula yoyise documentary sibye bibayita documentary tugende maaso ebipapula documentary yoyo president ajja so abakakiiko k'ebyokulonda mbasaba ekyo ekintu mukitereezeemu era akalulu kateekebwe nga namangu kagwe mangu muna Uganda yagala okumanya kikyanjawulo kyosinga abalala bonna abali mu leese eno ey'obwa president ekisookera ddala ekyenjawulo nsinga kwagaliza abantu bange kizibu nnyo abantu abali mu kalulu muno abaagaliza abantu baffe ekyokubiri ndi muntu wa wansi nze asoose mu Uganda okulwanirira omuntu wange owa wansi nze asoose okulwanirira omuntu wange owa wansi ddala kubanga ffe baatuvaako baatufuula nga bikere baatusuula ng'ebikere okimanyi okw'omusana ebikere bibaayo nga biri ate nga biramu lwaki kivaayo kukaba kwa nkuba kati lwaki bano abantu betulonda bakomawo ng'akalulu katuuse mu biseera bino ebizibu byonna tabannafu so nina enkizo nnene nnyo era n'abantu bategedde ekituufu abantu ba wansi mwe bali kuzuula kituufu ekibadde kibula mu Uganda but kalonde dewaka tokakuuma gende waka tebakuba amasasi genda bwebake ebisigadde bindekere nze ngenda okuuma akalulu era bwe kuba kufa kamba fiirire kicho oyisaawo mu campaign eyo kalonde tokakuuma dewaka osigale ng'oli mulamu okitegedde kicho oyagaliza bannayuganda njagaliza bannayuganda okubanga balamu ebyobufuzi bwe tugenda bizibu nnyo ensi eno yanaabukako ensonyi omusajja kuba tiyagaaso abasajja kuba amasasi n'ofa lwakalulu ng'ofa olwakalulu kati olwo nze gwoba ofiiririra mba ndi luddawa bangi baganda baffe tutuuka mu kalulu nga tebaliiwo nga tebalina muntu waabwe n'omu ali wano wagambye obuyinza buli mu bannayuganda obuyinza lwaki akalonda n'agenda adde eri kati amaze okunnonda nze kati nange kandaga obuvunaanyizibwa omugjeeko obuyinza bwo simugjeeko wabula kati nange ndaga buki buvunaanyizibwa bwange awo ofuse dictator commander in chief oloba oyogedde sikwogera gwe kikyo tosobola kulwanirira muntu wo kyogamba I'm fighting my people obalwanyisa mbalwanirira nwanirira abantu bange abawansi I'm fighting my people in downtown and downtown there plus uptown kalonde tokakuuma dewaka okay linda nze nkakuumire era kuba kufa kankufiirire ne Yesu yali ku musalaba omuntu abayigiriza be baali luddawo lwaki bonna tebabateeka ku musalaba okay oli ku Magala TV gwe wenna atugoberera olina Simple Steven za Simple Profile program lwaki gwe 226 abali ku mukutu gwaffe tubalaba message ziika waneeno KBM nkulengedde kaawo zamuzamu agamba atya ana
tugenda batusoma ebibuuzo byemuweereza wanendu bere nga omukulembeze abiddamu omugezi Peterson erinnya liri litya omugenzi Boogere Peterson the professor Boogere Peterson yeeyita omugenzi ayagala ffe tumuyite ekigambo kiri omugezi ekikulu kakubuuzayo kimu bwe njogera ekigambo katooki nyenuka katooki gwoba otegedde ki obuuza katooki akatooki kano akaaka sikoba otegedde nze mba mbuuza katooki katoono omugagga w'ematindi katoono omugagga w'ebwayise ye mulwadde kati nekino ekigambo kiri omugezi abamba kiyita omugenzi kirimu just patwa lwaki okiyita omugenzi I'm use it because of patwa nabiwandiika wano nti how to use this patwa in my people and to do homework. Okay, katuyiteeko mubaka babaka mubaffe nga betugambye nti Ana agambye nti we bali kuweereza Simple Steven omukulembeze mundabire agambye nti President atasobola na kufuga Nakato asuubirwa atya kufuga bannayuganda miliyoni 45 n'okusoba ziri miliyoni 47 Uganda etudde ku square mile emitwalo 22 Uganda erimu amayumba obuwumbi 4 mu emitwalo 4 mu emitwalo 15 amayumba agali mu Uganda obufumbo si komera edya si rutalo Nakato si wa kufuga muntu mukulu bulombera mu bufumbo nga bwakwefuga temujja kumalako. That is why I'm going to fight you with these things because you want commissioners but the marriage is not a war. Obufumbo si rutalo kutuula kukanya zengenda tula ne bana Uganda tukanye tugenda tula ne bana Uganda tulabe kyekiganye kyoba twakulochinga onaku lwe twagambye olw'okwemala eggoga nga buli lwakusatu luba lwakwevuma awe mula bwe tusiba wembasina nawe kukanya twevume kumala eddakiika 4 buli kimu kiggwe twakwemala goga tudde muno mu life tutambuze ensi yaffe. Okay ono kebye mu Kabenge Bashiri emukono abonno bagoberezi ba Magala TV tubagala naddala WhatsApp Magala TV fans group kwe bali live agambye nti kati Nakato ali mu mbeera ki Nakato sinamulabako siddangaka okuva ku Lwokuna ate nayita tuukangaka ennyumba nzigule naye namulengeddeko mu kibuga ne tugobagana ne twetooloola ne musuuzaako ebiwandiiko. Omanyi lwaki Nakato antya nnyo oba lwaki Nakato ayongera okuneekweka ndi muzibu nnyo nze wange nina etteeka erifuga bwe mba sinadda don't close home. Don't close the door when I'm not back. Nga sinadda toggalawo kati bwe mba nga nkomawo n'engwa mu babbi ne bandeeta 10 zire ku Lujindu Konkoni bwe mba nkomawo empologoma n'engoba zire ku Lujindu Konkoni olugirina kubeera open 24/7 okoleka nga mwindi ne muggalawo tannadda waka so Nakato sinamulabako era naye sinamutuukako nengeza mulabako bulabi bwenti namulabako bulabi bwenti when looking at looking ku Nakato bwenti ninyirawo boda. Nakato mubanja kikati Nakato tukyamubanja ebiwandiiko by'abaana Uganda. Nakato tukyamubanja okuvaayo yetondere bana Uganda n'abantu kukikola kiyakola ekyogezaako okuwagala okunzita. Okay, obaka bungi nnyo buyiika naye tugenda kubumalayo olwakadde. Omugenzi Peter Wansebe oba omugezi Peterson the professor njaga otusigire ku kifaananyi bw'olaba Uganda empya mu gavumenti yo. Katukiyitemu katonotono Uganda gye tugenda obbeeramu ye Uganda eyeyagaza wano tugenda kufuna kye tuyita free transport eri muna Uganda. Muna Uganda tagenda kubanga asasula taxi kebe motoka yonna because tugenda kubawa amafuta ga bwerere twebaza Omukama Katonda twagafuna. Bana Uganda bagenda kusomera bwerere because tulina abasomesa nebyo tugenda osomako byaffe byawano. Ekyokusatu bana Uganda
bagenda kufuna mu Uganda nga buli omu alina amasanyalaze ku nnyumba ga bwerere kuba ffe tugeekolera. Bannayuganda bagenda kufuna service for free of charge order without cash. So Munnayuganda ali eyo oba olina amabanja totya. Togenda kuddamu kuba na bbanja. Togenda kuddamu kubeera nti obonaabona ne renti. No. Ffenna Bannayuganda tugenda kumaakinga. Okitegedde ssebo. So Bannayuganda bali happy. Omukulembeze waffe singa oba omuwangudde aliko essaawa zino eno. Biki by'omusuubiza? Mwami Museveni sooka okwebaza okuteekawo akalulu kano akagenda okutwala. Era nkusaba bw'ompangula neetuga nenfa nenfiiririra Bannayuganda. Nze wenkuwangula ngenda kuwa omulimu obeere n'abakadde kuba okuze ne bakadde baffe obeere mu eyo ministry bakitaffe bajjajja baffe mutandiko tubuulirira ffe omiti emito ezigenda ogumya Uganda. So President Museveni totya ekifo kyo weekiri teri agenda kukwatako era teri akivuganyaako. Okay, akatalekeka nga tusiibula ku Magala TV. Akatalekeka nja kusooka kwebaza baana ba media. Kwataako mu ngalo. Mukola omulimu munene. Bw'ogambye okumanyisa Bannayuganda n'okwagaza Bannayuganda boogere Peterson. Abaana ba media nsookera ku mmwe. Bw'oba okimanyi oli mu media olina omukazi omubi goba. Bw'oba okimanyi oli media tolinaamu ssente ly'amabanja. Gavumenti ejja tusookera ku media okwongera okubunyisa Bannayuganda amawulire. Ne tudda ku TikTok. TikTok ye tukozemu omulimu ogutagambikika. Abaana ba TikTok mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kano kakulu tugenda kulonda akabonero kikere. Bw'otuuka ku ballot paper tiki nga wali ekikere. Tebakubuzaabuza. But bw'omala okulonda tokakuuma deeka. Tiki nga boti oluva mu baafu tambula deewaka. Ebisigadde bindekere bwe kuba kufa nze kamba fiiririre. Akabonero ako gye kali mu kakiiko. Gye kali mu kakiiko. Oba gw'ogenda kola ballot. Gye kali sebo. Gye kali. Ekibiina gye kiri kiramba. Kibiina ki? Yala Youth. Okay. Yala Youth.